Endobeso. Kutenda mu mukaaga tonzifuna tifama. Ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Cheyune wanji sebo jebaleko kale sebo bonani kadima kubera FM ekintu buli ky'omuziki kisinga nina manja ne kabogoza bani nsanso okula mukama wa maanyi kale taata oli bulungi si bulungi naye embeera si nnungi era kiki kadima mbadde nsaba ompe ku magezi manyi gonsinga katolabye bingi kadima nina omukyala omukyala ono muyinamu omwana omu naye kadima omukyala ayina ebbuba ngakububira kadima omukyala ayina ebbuba naye Cheyune buli mukazi aba n'ebbuba ono asusse we yalikomye kadima atuuka n'okuwunya ku bokisa gye neeyambuddemu nga nagenza okukola nkomyewo ng'agiwunyirako ki ate mba mulaba mba neeyambudde ngenda okulaba ngenda olaba zjemu agiwunyako bwokisa nga kika kadima bannange antega mikwano gye agamba sooka omukubira olabe oba onaamuyita ajje tulabe nga mikwano gye gikubira ggwe antega kaakati bwe bakubira okola otya kadima mpulira nga kinsusseeko agenda kikola ku mikwano gye kati babiri be yakakutega kadima yakantega babiri naye nga bonna mbuuka ntegeera mbwe akoze eki ng'abanteze naye kadima alina baneegwe yanteze ku luno Cheyune bannange kadima ayina gwe yakuteze ayina gwe yanteze ku luno kadima bannange ate nakyo kyayitise kadima ekiwala kiwooma emimwa mukulu sebo lindako gwe yakuteze ate wamulidde emimwa bane kadima omwana wooma emimwa simayina kumanya kadima nyamba kati nkuyambe ki uyo gwategedde nti amukuteze kubanga ono yavuddewo nogenda okukebera mu simu ng'alinamu n'enamba y'oli ng'alina eya mukazi wo kiri kitya kadima ekyala kiwooma emimwa banenga wakirabyeko emabega kitiba butibiwo ekitiba nange kaye kati mukulu kati mukazi wo oba wategedde nti yamusindisa ate kiki bannanga ono yasusse we yalikomye kino kyobwambega bo bwakimanyi buleka bwakiremi bannaye kubanga mpa ku magezi kubanga omwana yasusse we yalikomye kati oyagala nkuyambe ki oyagala nkubire mukazi wo oyagala nkubire ki oyagala nkole ki ate nawe leka mbadde nsuubira kumpa ku magezi tokubira muntu yenna kubanga wenatuuse ku mimwa gye nanuunyeeko obunuunyi tegalo mpe buwi ku magezi ate kati okubira muntu naawe ate kati oyagala kukola ki kati oyagala nkole ki nze mbadde nsaba mpe buwi magezi nga sisuubira gwe kukiŋŋaana ku kirya nga nsuubira gwe ŋŋambe bugambi nga gwe mukulu kadima oŋŋambe kirye Cheyune wanjise tukendezeemuko ku lulimi lwe tukozesa olidde wayingidde dda mu kizibu mu kikemo mu kizibu nze oŋŋambi njagalako magezi kati nze nga kuwe naye sigenda gakuwa buwinze kangenda sooka mubawuliriza ekisooka oli mu bwenzi ate nga wakitegeera ndi mukazi we yamukusindikira okitegedde tewanditeganye kumulumba nono yali asusse bannange yali asusse kadima olaba ndajja n'okunoonya enamba y'okufuna ompe ku magezi kulu kadima oyina namba ya WhatsApp nkusindikira ekifaananyi kya kino ekyana olaba oba gwe tosobola kukirya anti nze bwana Cheyune wanjisebo nze siyenze gwe siyenze ate nze siyenze gwe kadima kino ekyana newompa enamba ya WhatsApp nenkusindikira ekifaananyi tonsindikira kifaananyi kati katugendeko mbawuliza tulabe kye bagamba kadima naye gwe nkwesize kansuubire nti wakomye ku kiisi yokka simanyi bannange kale katumalirize tulabe okutuuza tulabe kye bagamba naye togenda mu maaso nga tunafuna bintu bagezi gabawuliriza kale sebo nyumirwa omuziki n'ebisesa kigenze kitya ni kadima na mayanja ni anko kabogo ekintu buli ky'omuziki ekisinga abavubuka simanyi oba kiki naye sometimes mutabuka kati oyatabuse abakazi namwe namayanja lwaki oba otega omuntu njagala kuzuula oba mwenzi kibi nnyo naye katusabe kale munnange tulabe nga bwe bitambula nze nsooka ne mbawuliriza ne mbagamba mumpe ensonga lwaki temumwagala kale webale nnyo munnaffe webalire ddala weyakyali wali eri emabega weyateesereza katulabe bannaffe abalala abali ku WhatsApp n'abasobodde okubanga mutukubira kasimu tunyumyanyumyemuko nammwe wangi onabeera omugeyi na kakande ndi wano bembe bombo ne bannaye bikuweddeko limpeddeko kubanga
alimu like alimu kalowo kalenzi kale toyanza nnyo mukwano gwaffe webale nnyo bale ddala okubanga osobodde okubanga oteesa Jimmy Kakande ali wali eri ebbombo webale nnyo mukwano gwange webale ddala BFM ono mpaji taddewo ndi lumpewe naye omusajja era gwogulaga nti nogwo gwenzi kale toyanzaga nti bwagulaba bwati nagwetegereza amulabamu obwenzi kale webale nnyo bale ddala okubanga osobodde okubanga oteesezza namayanja omuwa magezi ki nze musaba omwami yalekeraawo okukwana abakwano ba mukyala we niwabanga bamuteze anti omukyala lwaki abamutega anti ayagala kumuzuula oba ina emize mibi kati naawe proving anti emize mibi togirina kubanga ekirungi ekirungi mpulidde agamba nti era akimanyi bulungi nti omukyala yaba musindikira kati ekirungi nti okimanye bakusindikira n'ekigendererwa kyo era okimanyi nga bwamususeeko ayirigeza kabogoza gogo wagira nange simuwagira nnyo ate simuvuma nnyo kubanga n'omukazi naye lwaki asindikira bbawoma ne Mukama Katonda yagamba ntokemanga muntu munno kabogoza bali bakutezeeko omuntu oba namanja bali bakutezeeko omuntu nze tebasobola kuba amanyi wa muntege ola nkutidde super kale twagala okubeeyanza banafe mwe bali nnyo okubanga musobodde okubanga naffe kale tutegeeze Diblo tugende njagala otegeeza abayimbi mwena aliyo ng'oli muyimbi walikodingako oluyimba ne lutavaayo bata olikodinga nkoli mu kyalo otya n'okujja mu studio jangu mu Diblo studios ekamwokya yes abamu bagamba nasangani jangu osange ffe aba Diblo studios ekamwokya tulikodinga oluyimba lwo betukolera bingi tulikodinga oluyimba netulutambuza ku radio ez'enjawulo tulutambuza ku mikutu gya social media ez'enjawulo ku mativi jangu olikodingeko naffe mu studio tukubire namba y'essimu 0702 23 teri studio yonna mu Uganda ekola kintu kyetukola wabula tukubireko essimu oyogereko naffe oyogereko nange essimu ya studio yaffe gwe omuyimbi eri 0702 23 kale negamba obeereyo ng'olina emyaka 18 ku myaka 3 egy'obukulu ng'oli mukozi muwala ng'osobola okubanga okola oba omulenzi banafe abaswayi bagenda nti bayitaagayo abakozi okola nga bashop attendants abawala bakola ku reception n'abalenzi abakashiers abakola ku mobile money ba drivers ba packers aba messenger ba office messengers ne ba sales agents kale okusula bakuwa okugwa vewala n'ebyokuleba bikuwa bakubire ku simu ya 078705 nkaga mwenda 25 0787 05 nkaga mwenda 25 070 nkaga 0 08 nkaga musatu namayanje nkyalile badde ndoza abakozi fe tujja bawo nga tukola abala bajja kubanga bawumudde nga bali mu Uganda ndoza lunaku government yaluvayo ne lukkiriza nti lweru International Labour's Day tujja kubaawo wano nga tukuweereza mpola mpola netulukwagaliza obeere nga oluyita mu bulungi tubagamba for now nti musule bulungi mbeere bulungi mweraba